kubanga naffe tulina twerumba nakugambye okuvoola okuvuma n'okusaagirira weebiri. You get my point? Nze munange mulumba naye nnombyeko mwana we oba nange mulumba nga Kayz matamaku okusaagirira oba okuvuma okusaagirira naye ekivuma ekiri pasono okuyingira obulamu bw'omuntu kati ye alina ndowooza ki naye Kakalamu alina ndowooza ki naye Benson alina ndowooza ki n'oli omwana ani kuba kati mumutumulidde Kayz naye Kayz ate madde ndowooza fulufika bano abaana bonna bakkaanya nti embeera eriwo tebaagala kugenda mu maaso nayo twagala ekigambo kimu nti obasonyiye mwekwate mu ngalo tugende mu maaso anti kati mu byonna ebimu tubadde tubyogeddeko tubadde nabo nga twogera kati buli lwobeera nga watyoboola omuntu ebiseera ebisinga toba nakyamaanyi kyakwogera pozi wamukosa ate Fina ayogedde mu ntandikwa nti ekyatuleese wano they reached out to Ibra asobole okwogera ne maama Fina they are remorseful so kyensaba kyebagenda okwogera kiyinza obutatereeza linnya lye bakutyoboola nsaba busabi tufune maama Fina obubaka bwe tusangengako olusinkana lwaffe luno kyensaba busabi because tebalina kyebagenda kwogera kiyinza bw'abanga fulufiga olirwedde okusonyiwa abaana ng'olirwedde ng'osazeho nti abaana bano byonna bye bakoze mu nsi ogitambuddemu ebizibu bingi byofuniddemu okudaga kungiko olina sitwago mwoyise ennene nnyo nze ebiseera ebisinga bwemba ng'omuntu ansobezza bwe mba naamusonyiwa simuwa na gaapu nti yogera mulekera bwongo bwe magezi ge nti omuntu eyeetonda oli ate yazzeemu kisoboka okuddamu tulowooza nti tebali mu ggwanga kisoboka okuddamu asobola okuddamu naye be bano bwe tubadde nabo mulijjudde ngoga nti abaana abo mbasonyiwe ku lwa Katonda n'ensi yange mbasonyiwe bwe baliddamu okunkola ekintu bwekiti maama tujja kweyongerayo ye point neyanza mama kansonga tanabakwogera nkitegedde bulungi nabagambye nti tuli wano mukatogoleza miningi abaana bano nze kati bano abaana tulimwera enyindi lwako abantu bogedde Kayz bogera nnyo Kayz tuli wano mukatogoleza miningi Kakalamu ne banene rive sijinako buzibu era sijinako buzibu mulo ate ne badde ne bogera ku fulufiga I don't care fulufiga omwogedde kota kuba ndi mu entertainment era sina gye njagala kugenda nabo era sandituuse neeyo yonna naye omwana oli anfuula omulalo ayawukana n'abana abaana kati sooka tumalirize bano abaliwo wano bo basonyi sibalinako buzibu ne bayibuli eganya ensonyi nga abakola obulungi ate ffe bamu kati kansa sootuwayo okugambo nga bubiri kansa atuwayo obugambo mama Fina engalo mwebale nnyo mwebale ddala bannamawulire amannya ganze Robert Lutalo nga ndi munnamateeka akolera mu kitongole kya Elgo Advocates nga ndi wano ku lwa kiraati waffe mukyala Nakambuzi Jennifer omukumanyi mukyala Fulufiga ekyaleero nafunye essimu okuva ewa kiraati waffe mukyala Fulufiga nategeeza nti yabadde atuukiriddwa maama w'eggwanga maama waffe kutuli naye wano maama Fina nga musabye tiwabeereko enzikirizaganya okusonyiwagana n'okuddiŋŋana mu ngeri y'obwasseruganda era nga abaana ab'endeemu kuba factor gundi industry gye balimu industry yeemu buli omu yeetaaga munne Fulufiga Kayz ne bano abakulu abalala abavunaanibwa emisango egy'enjawulo bonna bali mu industry emu buli omu yeetaaga munne kiraati waffe mukyala Fulufiga byantegeeza ensonga eyo twagisanyukidde kubanga ffe nga bannamateeka emisango egy'okukolako mingi nnyo n'ebyokukola tulina bingi nnyo era nga kyekimu ne kooti kati n'olwekyo abantu abamu kera nti omubaavayo n'agamba nti njagala kuddiŋŋana n'omuntu omuffe kituwa essanyu kuba kiba kituyamba okusevinga obudde okulokola obudde
n'olwekyo kino ekituukiddwako olwaleero kye tuyita mu lulimi lwaffe olw'amateeka reconciliation between the parties. Nti abantu bano ababadde bali mu kkooti olwaleero basonyiiganye era bakkirizaganyiza okuddiŋŋana nga omutabaganya amafiina yali ensonga eno yagiri mita. Ekituukiddwako olwaleero kitegeeza ki? Kitegeeza nti file eya mwami Kayz kakalaamu n'abalala balinga basatu final channel ne Benson file zaabwe zigenda kugalwawo kubanga omuwaabi bw'abanga aluzinze interest mu musango then twali muwaabi mulala kiba kitegeeza nti omusango gwe guba tekukyasobola kweyongera mu maaso. Naye nga waliwo emitendera egirina okuyitibwamu fayiro ezo nga tezinaggalwawo. Kyensaba ntangazeemu abakulu bano abakwatibwako ensonga eno nti akageri tekali nti fayiro eguddwawo ku poliisi era erina reference number procedurally nga fayiro tenaggalwawo suspect oba omuntu ena awawabiddwa aba alina okujja ku poliisi n'akola statement. Bw'amala okukola statement eyo omuwaabi complainant naye n'ajja ku poliisi n'ateekako fayiro endala gye tuyita additional statement mwategeereza nti aluzize interest mu musango era n'alagira poliisi fayiro eyo butagyongera mu maaso egiggalewo. So mbadde nsaba nti procedure eyo egobererwe. Naye maybe ekisembayo nti abaana abato kuba butunulira abantu abali mu musango gino abasinga bavubuka tebenkana mukyala fulufiga myaka wadde nze wadde maama Fina, abaana bato baffe. TikTok n'emikutu emirala gyemugatta bantu egy'omutimbagano mugikozese bulungi. Nsaba maama Fina obubaka obwo omuyamba omukatiriza kubanga olwaleero fulufiga ye victim w'abaana bano abali mu vibe ey'amaanyi ennyo ku TikTok, abavuma buli kiramu, abavuma buli muntu owatali ku abantu bitiibwa. Ki ekyatuukawo ku kutya n'okwebitiibwa abantu abakusinga emyaka olulimi. N'olwekyo nga mu ngeri eyo nsaba nti buno obubaka kati mbuweereza nga nvudde ku byabakiranti bange naki tuyige okukozesa obulungi emikutu gino gimugatta bantu gi TikTok biki tuleke gikozesa bimu kuvuma. N'ekirala nti olwaleero kibeere ekyokuyiga kuno okusonyiyibwa kw'abakulu bano abasonyiyiddwa olwaleero kibeere ekyokuyiga nti omuntu yenna bw'ogenda ku mukutu bwonna social media n'okukozesa obubi ng'ovoola n'okuvuma n'okuweereza obubaka obuvuma oba obuvoola omuntu yenna waliwo etteeka eriyitibwa Computer Misuse Act kosobola okuvunaanibwa emisango omuli offensive communication, criminal libel, criminal defamation, waliwo n'omulala gwe tuyita cyber harassment. Emisango gyonna weegiri era nga kisobola okukwata. N'olwekyo buli muntu aba afunye omukisa ogenda ku TikTok omukisa okukozesa bulungi weereza obubaka obuzimba ensi oba obukola entertainment nga buli omu abusanyikirako n'ate si kuzimbira linnya oba following kuttaganya erinnya ly'abalala. Maybe n'ekirala nti kati for example abantu abali ku Twitter ne Facebook abavuma president w'eggwanga ne first family twaweereddwa instructions mukyala fulufiga presidential advisor abantu abo bonna okubalondoola era okulaba nga abantu abo bakwatibwa baleetebwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Era obulimu ng'abakiranti baffe babanyonyodde tukwasaganya bulungi nnyo statement z'amaze okukolebwa ezimu era abantu abo bonna banoonyezebwa kuba tewali nsonga ekuvumisa mukulembeze wa ggwanga oba first family. Abantu abavunaanyizibwa abafamire abagira bamu omulamwa batuukiridde era ensonga ezo ziri mu mateeka era zigenda kutambula. Ekisembayo njagala okuyozayoza kiranti waffe n'omwebaza olw'okutuuka ku nzikirizaganya eno n'abo abaana babadde awaabira era nga nsaba Fina ekibanga kisoboka abaliwo bayimire ne kiranti wange bakwataganye mu ngalo balage ekifaananyi ekirungi nti reconciliation ebadde complete. Mwebale n'okwebulira.
Ibra. Cyari kikwano cyenzi Nnyo. Ono bana mu kama rusha ya musibo. odi yawo Gwanga refu abana. Ariko muri munange. n'omugamba efuuka nange ndifuuzi fena tulifuuzi efuuzi eno bagitwale naleeta emmere Era wandikitutteyo. bamulekwa tulina okwewumbawumba tuli nfuuzi banne basebo ne bannyabo nze nebaza Katonda ate era n'okwebaza Fulufiga okubanga mutuufu osobola okunzikirizaamu ekitiibwa nkiza wa Katonda si nze mulungi atuukiridde n'ebiseera ebisinga ekintu kimala gaana nga kigambye omuntu ne kigaana olina aga nti watuukako wamafina nti natuukayo kyagaana ekyo tekikyasoboka Fulufiga be bantu abamu kwabasa okuntulisa 8 nga mami ngenda kukola ekintu ekine mugaanidde ekyo tokikola ate era tekikola Fulufiga abaana ngammwe tebalabika mulimu abantu abalaba Fulufiga ng'omuntu omuvumi ennyo ekisemberayo ddala yes nzikiriza nti Fulufiga naye alina waateera akaka Fulufiga nawe olina abantu b'oyingira direct n'obayingira n'omuvuma from nowhere nga talina kyakoze era nga Ibra bwagambye ndowooza bano bakajuyi bano nti gikumemu omuki omulimu agiwadde omulimu bataata ne bamaama ensi ffenna etwetaaga oba oli muvubuka oba ndi wa myaka 6 oba oli wa myaka 8 buli omu yeetaaga munne mu nsi muno mwe tuli bannaffe abagobezi b'eddiini batera kugamba nti omuntu okwana omuntu osobola kuyingira Bwakabaka bwa mukulu naye olwosanga bakola ki beewala teri kikwasa munno ne mwevuma n'otuuka omuyingira nova ne muyingira n'ozza mu kati kubanga we gw'ovuma ekyagenda okuyamba ffe tulina abantu bangi oze tambulidde mawulire mu mwonna mu nsaaza eno myaka 23 ndi mu nsiike y'amawulire nwanagaanayo naye ekibyewuunyisa nti buli azze ng'agagwira n'okuvuma abantu n'okutyoboola agudde ekyo njagala mbagambe mwe aba TV ba-bloggers baani abavuma tosobola kuvumira muntu myaka 5-6 nosigala ng'okyazimba ekintu so ng'ate erya ebirowoozo ebizimba eggwanga omuntu byalina okuteekawo n'obuulira abantu n'okulaakulanya abantu okusinga okuvaayo ogamba nti kanyigire Fulufiga kuba Fulufiga ne boona muvuma olwayiro enkya tojja kujjawo Fulufiga ejja kusigala nga Fulufiga ne boona avuma Kayz olwayiro n'omulangira kino omulangira ki era ajja kusigala nga Kayz kuba Kayz amawulire yagasomerera n'ono yagasomerera naawe tewagasomerera n'osinga n'abaagasomerera nze kyensinga okunenya abalenzi ba leero nga Tansi bwagambye nti okwagala mumuyitamu nti oyo content views ebyo simeserezebwa bwobawaayo bannange nze byansobedde nti olika akwate Maama Fina amukwate ng'atunudde eno asobole okufuna ki okufuna abawagizi naye ne bwoba oli ku TV okwo ng'obuulira ebizimba eggwanga osobola okufuna abawagizi kaffe tulina abawagizi mu nsi yonna olinga gandi Maama Fina bw'atandika pulogulaamu sigifaako nolowooza tumala kuwemula tumala kuvoola ate kikwewuunyisa nti abajja ne batuvoola be bakwesa abawagizi so n'olwekyo ŋŋamba mu abaana b'amawulire okweyisa obulungi kikulu ate era n'okusonyiwagana kikulu nze waliwo kasukulu yannumba musukulu yonnumba okyalijugira wannumba namuweerezaako kodiyo nemwaka sukulu nnumbye nno naŋŋamba ate nabadde mmanyi kirala n'ekituufu kyekiriwa kyekino so n'olwekyo kirungi nnyo nga Fulufiga bwagambye nti bw'oba oyagala okumanya ebikwata ku Maama Fina dema bijja ku TV bw'oteekewo ekyogambe nti ku ssaawa 5 Maama Fina bamusanze mu loje gindi noonyereza nti Maama Fina batugambye ku ssaawa 5 wabadde ku facility Matuga ng'olina omusajja kyabadde kituufu nkuwe ansa yange nti kyabadde kituufu okusinga ate lwonaajogerako ebintu ebiyitira kati waliwo kino ekintu ky'omwana ono omulenzi
ono kana kaliza kampi mulezi kikapa waliwo kawundo nze oyo mwana yankubira ku ssimu abasinga obungi muyinza okukwata mu kimenzi yankubira ku ssimu ngaebitebe tebinabana kweyongerayo nankubira essimu nemubuuza obuzibu buli wa naŋŋamba maama fulufiga nalina ennyimba zange wama maama kubanga ensi kufuna nga mayira nantuusa wa muzeeyi ate fulufiga natantuusaayo fulufiga maama nze nembonaabona fulufiga oyo nemubuuza kati koyagala okusinziira oyo noona erinnya lya fulufiga ekizibu kyo ssente ekizibu kyo mwana ng'omwana talina kigambo tukyayogera era ojjukira naggamba naye nga ati omwana ono avuddeyo agudde eddalu nga talina ekigambo kufu naye nga biri wakati kansozi kyendaba nti wakati wofulufiga obutamutuusa wa pulezidenti kumuwa ssente za nnyimba zeyali ayizza oba ayinayo ennyimba nga bwe buzibu bwe buli naye ekintu ekiranda kimaze okulanda namawulire mukyongedde mu ssupu essaawa zino simpoka agenda mukomera tewali agenda mutosuuyagala ku nnyimba zatandukira mwana kumpi ntwale ennyimba ze tomulabangako ne mu bantu benamiitinga so n'olwekyo nebaza Simon naye yankubidde sibona nga omanyi nti ekiri mu ggwanga okimanyi operation fulufiga siba bantu nebajjo operation fulufiga siba abantu nemugamba nedda fulufiga bomanyi asonyiwa so neyanza nnyo neyanza egenge bagambye nti abakulu bano emisango bagenda gijjayo Kayz naawe omukwano okuba okugunda nga wasazeewo okugunda TV nekankana etyo okugunda ssebo nga wasazeewo okugunda nange mwenyini mwali muzibuzi neze lwakubanga buli kimu nekimanyira zoleeta ekintu ng'olowooza kiri mu ggulu nze nga nkirabira ku ttaka naye ogunda so olumu bambi bwoba ne mukwano gwo sooka onoonyereza ekintu ng'ogunda tetuganye program tujagala ekola erina abawagizi naye olumu okugunda nnyo so mwebali kukkiriza nemukujja kuba mwandibadde mulutuka nemutakola nemutajja mwebale nnyo mwebalire ddala omukama katonda yebale tugatta olwaliro nsaba ndowooza yibula otuweeyo ku ssaala efundikira omukolo guno gwaliro fulufiga yebale nnyo olwaliro ddala akwenekahaaga ebyaki anti olwe wakuyingira ate ayingira sibifo muyingira direct omwana wamama alimekunyirira gwagamba tweyanze nnyo tweyanzege fulufiga webale omutima ogwo obulungi njagala kwebaza kanso olutalo webale nnyo naawe alooya bangi nnyo alemezaamu kalaya nti ng'agamba kirala looya n'alemezaamu naye nkwebaza omutima omulungi ogwo gwokotrayinsi olwaleero era mpaka ngenda kufuuka memba ngenda kujja kufuuka ememba nkwongereko ku balooya bange nze nga banjira ne banjira naye ngenda kujja onjirimizeeko abamunna benjagala oyinza so mpozi nze ekyenja akatalekeka nja kwebaza obumu bwetutambuliramu nga wenakugambye nti muntu yetaaga munatubumu watulimaanyi okwebaza ibula noga nti nange fufuga noga biki naye nosobola okubeerawo notukwasaganya nze mpajja yayamba babiddeko ate gundi Kayz bwe baaliwo naye nabo ne bagamba bajja obwedda afa kakalamu Kayz kakalamu Kayz nebaza n'abakulu omukulu wa crime intelligence omukulu Fina Namulira neyavuddeyo nikozi ne General Narrative okulaba nga tusobola okubeera omu ne maama yennyini ne bano besibifo tumanyiwo olwe twetwala oluusi nga talinayo kyesibifo so obumu waffe gemaanyi muntu singa watumuyingiridde ennyonyi okutuuka eri ate nebitunyizizza naffe tunyiza abantu bangi era nze nange nyongera okwetegerera abantu bamu betuzize tunyiza nti abantu bandumwa
ebyaddala wazi abantu bangi tunyiziza abantu omwana gwe natute mu kkooti baŋŋambe yavumako omuntu neyewobotwa nagenda mu depression afa waliwo n'omuvubuka omulala yavudde nabujuzi nga mukazi we yagenda mu depression n'alwalira ddala ddala omuwala gwe bayita Muna ababalira Muna ne mama wa Miki so munnange twogera ebintu olwobutamanya abaganda bange naye tufumitirize nnyo ensolo zikola abantu bano zigondola abantu buli muntu wooliwekwe mutima nze kati ndi wannange nalina binanyizizaako bagoyingidde oyogedde ekigambo gwe tomanya gyekikomeza muntu so nyongera okwetondera eggwanga lyonna ne mama wange walinali kunyizizaako bwe nali nyingidde nyongera okwetonda naye tugezeko okufumitiriza tumuvinge tutwale eggwanga lyaffe mu maaso ekirala nyongera obagamba nti emisango egibadde ku kakalamu Kayz and sekanjako tugenda kuba nga tugijjayo era ndowooza kusaba kanso waali ne poliisi tugenda kugendayo ogenga manyi nti ebintu bya poliisi ebeera process ate kyebaba batandika okutambuza ekintu nti kikuba kibaddeko n'abalala bakama bangenda kulaba nga tukikwasaganya ffenna tulabe nga givaayo naye omusango sigenda bakujjayo wegwa benson ne 10 omwana yeeyita omwana wange sisobola kukkiriza muntu yeeyita mwana wange ng'agenda bba nze kati esala mama Fina mama wange naye wenziba ne bakubira mama Fina nenjasa ebintu bibaala ne bamukubira mama Fina atuuka ekisaaga nneetama nagamba omwana tange mu kifaananyi kyange ebintu ebimu tubitwala nti byakusaaga mwala bakwanankopo muganda waffe ejamukati kyafuna okusomoza mu lockdown naye ffenna twaluba anko kabuye nga ffenna tumanyi nanyini mwana namwe mwenna bali mu entertainment mazima nga tumanyi nti nanyini omwana oyo asobola okufa wano oba nze nsobola okufa nafuukira abaana bange kizibu abantu nga mugamba nga ne mama Fina yingi agamba fulufiga nze kangamba nko tiyazaala omwana nga namwe kenyini mumpaako obujuzi nti omwana abadde ayogera akola effujjo nga fulufiga takola ki tavaayo fulufiga atundagenda wala ku lwange nganze kyembadde era nsaba nga bwakkiriza okusaba kwange omwana ono abadde akuzannyamu ebintu ebitategerekeka mbadde nkusaba omwana oyo omusonyi lwaki nti oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo